Endobeso. Kugenda mu mukabuto tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Hello. Nyabo. Je baliko nyabo. Nze bampita mukunja wano mu program sisimuka ku macha wangambye nkukubireko. Mukunja nkubulire. Chichi. Sister wa bawo. Lumuna musanga ko ngandi mu bawo. Bawo na nyanjira nagawo sister. Okazi yanzimula bwino. Olukazanguma akuba sina kuna sina chenali mukoza sina wanali musanze oba kino. Simanyi oba waliwo kale nabawuliriza niba namba mbu yo family enku bwe baali beyagala ne bawange kulisitawa sisina beyagala gwe ng'ate abaluganda ate be beyagala manye buba abakazi mulina lingi kulima amazima batukyobula bakati nange binsobedde bawo yani njagala nyambo ndobekeze ku sister wa bawo yani nange Eric ya Eriki kati obadde oyagala tukole tutya nyamba ko enamba gye nkuwadde onyamba okubirira ku sister bawa manye ekituufu bw'omanye ekituufu mwesonyiwa sigenda gumira bivumo kale beerako kusimu tovaako dakiika 20 ze zakayita ku ssaawa M tuli mu Ndobeso wano program sisimuka kita buli ky'omuziki ekisinga Beat FM. Hello. Wanji? Sibetano nyabo. Ulunji, ani ono? Nze Sara mbadde nkubye ku nsonga nine ensonga ne Eric. Eric? Muganda. Ani ono? Nze mulamu wo. Mulamu wange kwani? Ati nze girlfriend wa Eric. Eric? Kyogamba tukino. Eric ki? Eric ono ba wange. Muganda muganda o brother ogwe ngamba. Abadde ki? Anti kakati ndi lubuto. Olwani oba okubya long number. Eric gwe ngamba muganda wo. Togamba buli janyendako. Ate temuli ba Luganda. Tuli ba Luganda gwotuzaala. Gwotuzaala. Bakiwandika nti tuli ba Luganda. Togamba boyita mu Kampala ku billboard fe tuliko tuli ba Luganda. Nze bujanga mboli sister we. Eric bawange kuba nayo kimanye bawange kati olubuto yali kufonyisa ddi kyogamba Eric buli janyendako abatya bawo ate nze nga ndi lubuto ganyabo ojjalujjamu kujja ngoyo yantaana ojjalujjamu Eric sisaaga ojjalujjamu sijja nodujjamu ojjalujjamu kujja ngoyo yantaana siya sekeredde sijja dujjamu ojjalujjamu kale nze olaba mbadde nze nkubidde obukubizi kutegeezaako ku bya lubuto okuba nze mmanyi goli sister wa Eric mukwano siri sister we simanyi oba tulina ba Luganda sina we nali nkirabe sina we nali nkiwulidde si banna abantu nga mumanyira mukera okwonoona olunaku z'abannammwe bannange ogenda lujjamu okujjako ngoyo yantaana ewame basime bakuzaalawa oli waawa amanya go gwani weddira ki osangewawa osula ku nyumba zaani yakusangawa kubanga oli mufu nze sijja dujjamu ojja lujjamu sijja nze nkugamba kyogamba abooluganda mweyagala mukwano wakisoma wagwotuzaala mama oyo atuzaala wali omukika kyaffe nga tumanyagana omanyire ekika kyaffe gye kiri omanyire gye bamuzaala omanyire gye bamuziika omanyire erinnya lye eddala oba omanyire Eric oba omala googera kaakati nno senga omwana gwe linda situla bebi wamwe kubanze sijja dujjamu bebi yennyini gweyogerako sigenda musitula kubanga naye togenda muzaala tagenda kubaayo ate bannange enamba yange wagijjewa saagala kunsitulako nze tebammanyiira omala okubira Eric akitegera nnyo senga sirwalira ku bantu watani ye namba yange wagijjewa mulamu mulamu nze nzira ku muganda we mulamu nze nzira ku mwana wa senga we mulamu gwa onna musalwaki mulamu ojja situla omwana wammwe nno ati kamala okubira Eric akitegeere
awo ensi weetuuse abantu tebakyatya buwangwa buli omu akola kyayagadde naye mukama ajja tutaasa speed ebeere entono musooke mwetegereze mweddira gumu muli baluganda muli mutya naye bannange tumu byangu bulala kale endobeso mugiwulidde muteesa mutya omwana alemeddeko amannya nze Haji Kasolera Fugina Mbeera Kabowa naye omwana oyo abakulu kakati abawuliriza biiti tufune ekyokuyiga abaana babeera batuuse mu myaka emikulu tubaawulenga mu bisenge katulina okwesanga abaana abo baasulanga mu kisenge kimu abaana tubaawulenga abalezi basulenga bokka n'abawala basulenga bokka naye omwana omuwala okoleka ebbuba ku mwannyoko bannange ekisiraani kya mwana beetaaga kubuulirirwa hajja tuwuno nsigadde ndi Haji Kasolera amanya gatunakoyona Kabowa kandi ekikabye na miranga omwana omuwala n'alugera nga tekyali munaasa ku mwanyina bano ekitubu ekyokuyiga olabagagana bwegezaala mwagalalu mutuuka n'okuvuma eyali badde mu kyala wammwe bannange tudde ku buwangwa abaana abo baawukane maama abulirire omuwala taata abulirire omulenzi abaana bakule nga bamanyi nti omuntu ayagala mwanyina sigadde naye tunapomeekabo webale Hello Radio Beat abasimusi ndooza nakati owulidde otegedde olubuto otuusa olugyamu bannange abantu beekaza gwabanga muganda we kinekeo aha kakati kantumireko sister wange Champire Gloria ya kale Champire Gloria bakutumidde olabira kabaya enamoja mugumba ezirowe mukama wange mukujalaza ompija mukazi nga agamba ate okulugyamu ateekwa kubanga oyo mukazi nga mukambwe nnyo alibwa alugemu yasengemu oli muganda we kale mukunjawe bali kutuweereza n'amawulire wa Kiramule spite Samia padde musinga asinzidde n'ensasa ku masanyalaze ebintu byampuna bannange agambye atya amuleke kubanga n'amateeka tegakkiriza kuddamu lubuto nkwagala nnyo mukunja mbadde embuze mmonika wange yankomezaawo BTFM ono Rashidi baba bulijjo edda oyo Eriki yalimba muwala gumere muganda we watyo yamulimba tegedde